ensonga zonna ndowooza wazitegedde. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 8. Enteekateeka zonna nga 8 omwezi ogwokutaano bakiyita ebinyanyanyanya festival. Bw'owulira ebinyanyanyanya oyinza kutegeera otya? Awo nabeera Ssuuna Ben ne Mbaziira Tonny mu nteekateeka eno. Abakulu bano twabaddeko mu press conference over the weekend, yabaddeko mu kibuga Masaka wano ne batubulya ku nteekateeka eno gye basobodde okuba ate nga baleese. Wano nno gwe wenna awuliriza, bw'oba nga oli muyimbi bakuyambyeko, olina ekibiina kye eky'amazina naddala bano aba drama club, mugenda kuba ate nga mufuna ebyenjawulo. Festival eno egenda kukwata olunaku lulamba okuva ku makya paka kiro. Binyanyanyanya festival egenda kubeera mu Masaka Recreation Ground mu Gwokutaano nga 8 wekigenda okubeera, era nga bakulu bano batubuulidde enteekateeka gye balimu. Wano kugenda kubeerawo okukwatagana n'abawuliriza baffe, abawuliriza ba radio ez'enjawulo. Mu nteekateeka eno egenda kubeera kintu kinene nnyo, gugenda kubeera mwoleso gw'amaanyi nnyo. Ebinyanyanyanya festival Binyanyanyanya festival egenda kubeera ya tabu nnyo. Kati abakulu bano basobodde okuba ate nga batubuulira ku nteekateeka eno egenda kutambula etya. Wano nasookedde ku mutegesi, omu ku bategesi ono mukulu bamuyita Mugagga Promotions, ono mukulu ne manager wa Ssuuna akutubulira ku nteekateeka eno egenda kutambula etya. Sooka owulire omukulu ono nga atubuulira. Amanya n'eddoboozi, nze Mugagga Promotions, omutegesi wa festival yaffe eno egenda okubeera e Masaka ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano. Abantu bayinza okwebuuza Mugagga y'ani? Mugagga ndi mutegesi ate ndi manager wa Ssuuna Ben ne Mbaziira Tonny. Yenze nategeka bulenga n'enjikuba n'ebooga era ge mawulire agali e Kampala. Nategese Nabbingo era nago mawulire. Kati tuli Masaka. Tuli Masaka. Bannamasaka baleetedde ki? Bannamasaka mbaleetedde abantu baabwe be bamanyi, be bakuze nabo, be bategeera ate nga bakola ebirungi. E Kampala bava Masaka ne bagenda e Kampala ne bakola likodi. Kakati basazeewo ne bagamba katuddeke ewaka. Kakati mbaleetedde Binyanya Festival, basuubire birungi byereere. Ndowooza otegedde Binyanyanyanya Festival yegenda okuba ate ng'ejja. Ensonga zino oyinza okwebuuza, Ssuuna Ben ne Mbaziira baleeta abatwala ebinyanyanyanya era abantu mu kibuga mu Kampala bagamba nti bino ebintu by'abafala bano bye babireese mu kibuga. Gwe bw'omanya amaanyi go we gali oyina okulemera. Bassuuna basobola okuba tebalemera ku maanyi gabwe we gali, kati bali abeefuula nti bagezi. Kyova olaba nti yakuba bulenga nejjula, n'akuba Nabbingo nejjula. Kati mu mbeera eyo akadde kano generation gye tuliko baagala bintu byangu. Okitegedde? Kati gwoba otegeka ne woba otegesa ekivulu kyotera ng'olina kamiliyoni n'ebinyanyanyanya wali kamiliyoni kimusala. Mpozi nga Bobi Wine yazze nze akubuulira. Sooka owulire omukulu omutegesi wuuno atubuulira enteekateeka nga bw'egenda okutambula. Wulira festival egenda kutandika ku makya ezibye ekeese ku makya kuba ffe tukimanyi nti endongo eyaffe tugijjako nga obudde butangadde nga akasana kaase. Abantu basuubire kirungi kyereere, basuubire essanyu lyereere, omuntu asasule omutwalo gwe ajje asuubire nti olunaku lulamba ekiro kiramba agenda kuba mu ssanyu lyereere owatali kweboowa yadde omulundi no. Ndowooza owulidde festival bw'egenda okuba ate ng'etambula bagiyita Ebinyanyanyanya festival. Omukulu ono bw'oba omuliddeko, omukulu bwe batandika ebinyanyanyanya nga yawaanya embizzi oyinza n'okutendererwa n'ogamba eno engeri gy'agiwaanamu. Festival egenda kubeera kuva ku makya paka kiro. Omukulu ono ategeezezza mu abagala disco, wulira disco nnya. Gwe gamba nti ova Mbiriizi SBL weeri, gamba nti ova Kalungu Homeland Zebula weeri, Kalitaasi Vibasa, gwe wulira ekigenda okuba wali. Disco ziri nnya ze twekakasa nti z'amaanyi era nange ndi musanyufu nnyo okuwuliriza disco ezo ensi 5 yaazo kuba nazo zeewera zennyini. Homeland egamba nti ngenda kuba Kalitaasi endongo, Kalitaasi egamba ngenda kuba Vibe endongo, Vibe egamba nti nze SBL ngenda gitta. Kakati nange ndi musanyufu nnyo okuwulira ensi 5 eyo. Kakati ze disco ze tuleese disco nnya, omuntu ayimirire wali nga buli mu kasonda waali awulira endongo ng'emutuukako mbulambulukufu. Owulidde ensonga zeezo nno. Kati gwoba ng'oli muyimbi mu Nabitone wano ogenda okufunira chance ey'okuwangula, gwagenda okwetabamu ogenda kuwangula. Empaka z'aba DJ zigenda kubeera mu gw'omuyimbi upcoming oyagala nti onoonyeza studio ekubuze wano festival egenda okubeera. Tugenda kuba ate nga tuvumbula ebitone. Bw'oba oyimba oli comedian
wano e platform gye bakuteereddewo okuba ate nga bayamba ku bannaabwe abasobodde okuba ate nga bakyaliyo gwe yonna gy'oli Semba Bulera Kayi Mubende yonna enteekateeka g'obanga oli muyimbi ebyamu byawedde edda wulira kati ku nteekateeka y'okusanyusa munda festival tulinamu empaka tulinamu ebibiina ebya culture ebyo ebibiina by'omasaka era buli kibiina kyeteefuteefu era kyetegefu twagala abawagizi baakyo bajje okubawagira tulinamu empaka z'ebibiina ebyo ebya culture then tulinamu empaka z'abayimbi tulinamu empaka z'abadancers kale masanyu meerere aya basi yenteekateeka egera kubeera omwezi gwa kutaano nga 8 tubikutegeezezza osobola okuba ate nga weesootinga nga bukyali osobola okuba ate nga omanya nkutegeezezzaako abakulu bano EBINYANYA festival babireese bitambudde bulenga bigenzeeko na bingo kati bikomyewo mu kibuga Masaka mu nteekateeka gye baava basobodde okuba ate nga babireese oyinza okwebuuza naye EBINYANYA lwaki byakwata mu Kampala ne Masaka byakwata abantu baagala nnyo kye bayita ekipya gye bayita change oyinza okwebuuza lwaki bulenga ejjula ekipya ki kye baleese omukulu Ssuuna Ben ayinza okuleeta ennyimba ziri ez'akadongo kamu nazikyusa naziza mu urban style nga zikubamu ebirungo kati ekipya kye baagala ekitaali Kampala mu mbeera eyo abakulu bano nsobodde okuba ate nga mbafunako batubuulire ntandiyise naani n'entoniyo omukulu ntoniyo wuuno ng'atugamba sooka ogambe rediyo gy'oliko abawuliriza Sentinel Radio mwebale kubeerayo nga muwuliriza 88 katonyezeemu anti rediyo y'ekyasa of course ekyo bakimanyi bannamasaka bannayuganda East Africa kati bakimanyi Mbaziira Tonny ne Ssuuna Ben we tubeera dibasanyu jereere kyova labeera tusinzidde wano wenyini ku Sentinel Radio okubakoola ne tubayita ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokutaano lugenda kubeera lwa Sunday twasazeewo ne tugamba katubakolere show twagitumye EBINYANYA Festival omwaka 2022 tukomyewo eka twagala kujumanya ebintu bingi bikatonda byatulabiza nga tuli eyo nga birungi twagala bimu kubibaleetera mu birabe then ne kuolo nammwe mujje tusanyuke tubeere waawo egenda kuba festival tutandika ku makya saaweegi emu ku makya ng'emiryango bagiggula just gwogenda kufunayo akapapula ku kamwaka omutwalo katuleetere naffe tuteekemu kutufuta ebintu bitambule bulungi nnyo EBINYANYA Festival eno yegenda okusooka eri Masaka eno shonga zinyo tolabanga bulijjo tukuba naye ate wano era ne mukalango wakyudde nti ogenda kuba ekigambo ekituufu kye bayita okukuba endongo ndowooza owulidde enteekateeka egenda kubeera nga zinyo omukulu Tonny akyatunyonnyolako ku nteekateeka eno era nkakasa g'obanga oli muyimbi kuba kati akadde kano abayimbi mulina okwenyweza bw'olaba nga buli posita yonna nga bagamba abayimbi ebamalira nga ate badijje basumulula EBINYANYA kati manya gwe omuyimbi olina kuyiiya nnyo akadde kano kubanga abayimbi mudisappointinze nnyo abantu ne bategeka ebivulu ne mugaana okujja ne boonoona ebintu ab'EBINYANYA towulyanko nga boonoonyewa kati mu nteekateeka eno wulira ebigenda okubeera ku festival ogenda kufuna disiko nnya mu kifo kimu nga ziwalingiddwa omulundi gumu ng'oyingirira omutwalo guki nze nno enze Mbaziira Tonny sijja kwogera bingi bajja kulowooza nnimba omanyi tebanneesiga oluusi tetugenda kukuba bukubi ndongo kyokka mugenda kubamu empaka z'amazina ag'ekinnansi emisinde okudduka omupiira mugenda kuba mu ttiimu Ssuuna Ben ttiimu Mbaziira Tonny bonna nga basamba ate nga naffe tusamba abanye katumba bonna bagenda kusamba bamadimbuko bamuzeyika amaadi bapeni panado ba DJ Mutesa Pro bonna bagenda kusamba omupiira ku olwo so kino ekintu kyaffe ky'abaana beeka so bajje tweyagale bwe tumaliriza byonna ebyo agenda kubamu amakampuni agagaba ebintu t-shirts manya key holders zino manya nkofiira byonna tugenda kubeera nga tweyagala bweyagazi kati bwe bamaliriza biri byonna tugende ku mukolo mbuuza mukolo ki EBINYANYA gwe tewawulidde egenda kuba tabu yennyini ndowooza otegedde enteekateeka nga bwegenda okubeera ogiwulidde festival nga bwegenda okuba ate ng'etambula oyinza okwebuuza EBINYANYA engeri gye byajjamu wano njagala okutegeezaako olaba abogerezi ba firimu nga batandika webaaka nga boogerera firimu bajjingo babazala wambu ezo firimu abalaba firimu ezo enjogerere tebaasoma biki akadde kano ye new trend eriko buli tv yonna etandika balina okuteekako omwogerezi waaki okitegedde EBINYANYA kati byebiriko mu nsonga eno omukulu ono w'EBINYANYA naye tumufunyeeko atubuulire enteekateeka egenda kubeera eti oli abadde atulimba oba era otasize eggwanga kuba nange kennyininyini sikwesiga situba kubanga twageba ffenna era ntidde okubanga omaliriza nga tolimbye ntidde kale nno kyekyo basebo ne bannyabo
twagala bategeza nti effujjo lyo ne Kampala tulikoze ekirungi muyina TV Mukama Katonda yebala okuziba wa mubiraba amaledio Katonda yebala okuba sente ne kuba kale amaledio mubiwulira n'olw'ensonga eyo tuyanamiriza eri yonna tukubye mpaka Busoga nga nayo abantu bagamba weewawo abaana b'eMasaka bano nga bayitiridde twagenda ne gye bagamba mbu leediyo tebaziwulira ekayunga munda twatuukayo nga bakaba bukabi ne tugamba eno embeera evudde ku ki kale no n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo tubakoola tubagamba nti no byonna tumaze obikola eri kati tukomyewo keeka abantu nno batuteza amaaso abantu b'e Kampala eyo basoomooza nnyo kati nno batuteza amaaso laba nno bamugenda laba ne mumala temujja mumanyi kye mutukoze ebyana birina eddalu biyinza ogamba kamulabe twabagambye nti eri ewaffe eri tebasaaga ndowooza owulidde enteekateeka egenda kubeera nga zinyo omukulu bakyatunyonnyola nga festival bwegenda okubatenga etambula n'olw'ensonga eyo manya nti nno bw'olaba Ssuuna Ben ne Mbaziira Tonny tulowoolezeeko bingi nnyo bye weetaaga oyagala kiki kyeweetaaga kiki ddala kyolowooza kyeweetaaga kale ate oba mbune baba bayimbi kati nga Mbaziira Tonny ne Ssuuna Ben bwebali kati nga abayimbi bagaanirawa kale nga bakulaba ng'oli muyimbi ng'ogaane tubaleka n'obbaleka abo kakati manya kimu nti enteekateeka egenda kutandika ku makya ssaawa emu tuzibye ate tukeese ekigenda okubeerawo emisana wonna kugenda kubeera kuweyagala bweyagazi kusanyuka kuwangula bintu abaagala ebyesuuba oluddawa biki kafuku naye yenna agenda kubaawo tugenda kubeera n'empaka ez'enjawulo tugenda kubeera ne talent search emisana awo tugenda kubeera n'empaka z'amazina ag'ekinnansi kuwangula buwanguzi emisana kuddiza ekiro kasita obudde omanyi endongo enyuma buvuddeko eddiba aya basa enteekateeka yonna ndowooza nkakasa nti ogiwuliddeko na bino ebisembayo tugenda kusumulula endongo okuvanga obudde butandise okuvanga obuddako eddiba mpaka ku makyanga buvuddeko eddiba ffe tuvaawo akasana kakoze eki kamaze kwaka Ssuuna Ben ne Mbaziira Tonny mujje mutuwagire mu Binyanyanya Festival abantu bonna balinza okulaba ekigenda okuva eMasaka awo tugitandikidde Masaka kati eri ewalala tujja kugiba twalya nesooke tugitandikira wano Ebinyanya Festival 2022 tukomyewo eka ndowooza enteekateeka ogiwulidde omukulu Mugaga Promotions akirimu ekintu kino yeebazizza bonna n'abategeeza nti ligenda kubeera ssanyu jereere nga 8 omwezi ogwokutaano obubaka bw'ensembyayo bannange bajje tusanyuke lye essanyu lyokka lyenkakasa nti okuva lwe baatuta lockdown lwe yaggwawo lye bagenda okulaba ebivulu babirabye naye kino tebannakirabako bajje balabe essanyu bajje okuwagira abaana baabwe be baayola be baategeera era be bamanyi bajje babawagire nange Mugaga Promotions mbakakasa ngenda bawa ekirungi ekisingayo ndowooza owulidde enteekateeka gwe omuyimbi munnabitone gwe comedian gwe yagala okubatengolaba ku presenta radio zonna zewali owuliddeko zigenda kubeeramu okitegedde enteekateeka eyo kati gwe kikyogatta ku Binyanyanya Festival mu mbeera nga bwetambudde soko ngambe kuzo 75 agamba ati Saalongo Muyunga muyina okuyimba ssebo buli muyimbi yenna ayaya egenda kubeera mbaga esebo Ekinyanyanya Festival bajja kikuba kankuwe none ateseeko agamba atya Sharife Bugonzi bawe Ssuuna ajja kikuba ne Mbaziira soko ngambe esebo agambata mwetuli amunda ndio gospel ngande bunda abana bajja kukikuba mwenna mulina okujja enteekateeka eno ssebo gugenda kubeera mwoleso mulamba kwolesa disco nnya viba sound olabe ebyuma byeyaleese ebipya byeyaleese agenda kubeeramu nsonda eri SBL sound naye aleeta atulage Kalitaasi atuleetera atulage Homeland Dombolo Zebula batulageko disco nnya you don't know abanya kampate ngaye steady loja boda kasense kasensere sebo bali batushenyu
baba ekideero bulabe kyabalagako ebyo byali biwero sebo ekideero bulabe kiveeko ejabalaga abo baana bakalitaasi ffe tulinze abadisiko nabo bagamba mbw ate nze asinga kati jangu abalike agamba atya okambo kya mumwanya binyanyanyanya obiwulidde baba nanti nze abisumuludde naye omulandi baba kiveeko ala ekwana abala mukwano ku idi edi mutegete sebo ogamba otya bebale kuweereza kale papa Frank Francis kati abo bakyalina ebataliranze kyabwe kiba kyabwe bakitandikawo e Kampala